kitalo ddala era mu mbeera etali ya butebenkevu munnange tukyayongera okubeera nga tufiirwa abantu baffe. Wabaddewo obubbi era obubbi buno bututta obulamu obwa muto era nga ono mwannyina wa deputy mayor Doreen Nyanjula bw'atyo munnange akubiddwa ebyasi mu bubbi obwa mobile money wali Entinda n'afa. Amawulire amalala munnange ate taata oba bataata mulina okubeera nga mwegendereza. Muwasizza obuwala obuto okukakkana ng'ate batabani bammwe mutandise okubeera nga mwenna muganda wange mulira ku sowaani emu. Kati taata n'omutabani bali mukayanira mukyala nti wange si wange byonna tugenda kuba tubiraba. Naye munnange amawulire ag'ennaku Doreen Nyanjula mwannyina mutowe akubiddwa ebyasi wali Entinda mu bubbi obwa mobile money. Ababbi aba mobile money bwe batyo munnange bamukubye amasasi era zembi yageze kuwonta. Kakati munnange ono muto wa Kampala Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula akubiddwa ebyasi Entinda era abamukubye amasasi tebana bakubira nga bategeerekeka naye definitely babadde babbi. Miss Nyanjula atutegeezeza natugamba nti Albert Cook Tugume ono abadde addukanya mobile money shop, dduuka lya mobile money, abadde akola n'obwa agent banking. Munnange bwe batyo abajambula ne baziga nti alabika alinamu akasente akawera era ssaawa ez'okunyuka eyo ssaawa nga 2 ez'ekiro, ssaawa 2 ndekika nga 4 bakitegeera nti kati abaakuŋŋanyiza akasente konna akatadde mu nsawo emu. Bwe batyo ne balumba. Kale kino kirabisenga obubbi obunyaguluzi ate era munnange n'obutemu ne bukolebwa lunaku lubadde lwakuna akawungeezi. Kati incident eno ebaddewo okulinaana supermarket emanyikiddwa nga Frain wali Entinda mu Kigoogwa era abajambula bano abakoze obutemu buno bwe batyo badduse bodaboda yabadde balinze awo olwamaze okukola obutemu obwo ne babba. Kigambibwa okuba nti agent money banking machines bazitutte n'ensawo ya ssente ne bagitwala, ssente ezitategeerekese muwendo. Kakati Nyanjula Deputy Lord Mayor yasoose okubeera ng'ateeka obubaka buno ku mukutu gwa X ng'atutegeeza Tugume awambiddwa ku gun point ssaawa 2:42 n'atutegeeza nti waliwo omuntu omu akubiddwa essasi era nattibwa. Kati ku ssaawa 2:57 olwo n'atubuulira n'atutegeeza n'addamu n'ateekawo post endala ng'atugamba nti munnange yabadde mutowe brother we yabadde akubiddwa ebyasi n'afa. Kigambibwa okuba nti bamukubye ebyasi emirundi 3. Yabadde agezaako okudduka n'ensawo ya ssente. Wabadde wa bodaboda yagezezzaako okubeera nga amutaasa, naye kukakkana ne bamukuba mu kavuvuŋŋana awo era ali mu ddwaliro okusinziira ku baabaddewo. Bagamba nti abasajja bano ababadde balina emmundu bwe batyo basazeeko Tugume wali mu Ntinda era nti amasasi bwe gatyo ne gawulirwa nga gabwatuka era munnange ekyamuviiriddeko okubeera nti afa kuba ebyasi byamukutte. Kakati ab'obuyinza banatera okubeera nga batubuulira details ebyo bikwata ku bunyaguluzi buno era okunoonyereza muganda wange kugenda mu maaso. Minister wa State for Youth and Children Affairs Balaam Atenyi avuddeyo n'akubagiza famire eya Nyanjula era
n'akubiriza law enforcement agencies okubeera nga zikola butabweru okubeera nti munnange bakwata abo abakoze kino. Albert Cook Tugume omugenzi abadde muvubuka muto, abadde wa myaka 33 gyokka, abadde wa myaka 33 gyokka, era munnange okukakkana ng'attiddwa wali okulinaana Friend Supermarket Ntinda Kigoogwa. Ababbi abasazeeko mobile money shop ye wabadde akolera ne agent banking, era ekitegeeza nti babadde bamutambulirako nga bakakasa nti sente essaawa ezo abanazo kuba kati yabadde amaze okubeera nga azipakira mu nsawo olwo bwe bamusazeeko n'akitegeera agezaako musajja wattu okudduka ne bamukuba ebyasi 3 ebyamujje mu budde bw'ensi, era owa bodaboda yagezaako okubeera nga amutaasa naye bw'atyo n'alumizibwa. Essaawa eno ali mu ddwaliro. Kati munnange nga tuvuddeyo kitalo ddala tusasidde nnyo famire ya Deputy Lord Mayor Doreen Nyanjula, omugenzi Mukama amuwa ekyomolo eky'emirembe kibi nnyo. Munnange ku sayidi endala taata n'omutabani balwanidde omukazi. Bano taata n'omutabani balwanidde omukazi. Ekintu kino kwegamba abazadde basaanye bakitunuulire nnyo naddala, abazadde abasajja, nti ozadde envubuka embula kalevu ate owasizza obuwala obuto, kiba kitegeeza nti bugenda gatta emboozi n'abavubuka bano, kuba gwe tokyasobola kunyumya bintu bimu. Ate oba oli awo kwegamba obeera onyumya bya Ssematalo, obeera onyumya bya lutalo lwa Museveni, emundu yayaka gwe ku lutalo olwaleeta Amini nga bamutwala abakomboozi. Kakati ebyo munnange muwala wayinza okuba tabisobola, yayagala kunyumya bintu bya TikTok, ayagala bya TikTok, okitegeera abayagala byajjayo nteekeyo. Gwe munnange omumiza kasongo yeye mutema nangaye ogenda kufuna obuzibu. Kakati munnange guno musango gwa taata ne mutabani we bano bakayanira omukazi guno mwene gutabudde LC ey'ekyalo ne bagongerayo ku poliisi. Kakati David Sekabira ow'emyaka 50 yattunka ne mutabani we Walusimbi wa myaka 3 mu kkooti eya LC ey'ekyalo Gombe mu Nansana municipali, era nga bakayanira mwana muwala gwe bakayanira mwana muwala bamuyita Catherine Ndagire ow'Emmamba. Erinnya lya maama wange Catherine Ndagire wa myaka 24, wa myaka 24, oli wa myaka 3, taata wa myaka 5. Mukama Katonda. Kati Sekabira nga kyenkana amaziga gamuyitamu. David Sekabira wa myaka 5 kyenkana nga amaziga gamuyitamu. Ono munnange yatabukidde mutabani we olw'okumukwata mu kirevu nadda ku nnyina Ndagire n'amukwata mu kiseke. Kakati mu ngeri ey'okukinagguka Walusimbi mutabani yabuulidde aba LC nti nnyina amuzaala amumanyi bulungi nga tabangako Ndagire. Anzaala mumanyi tabangako Ndagire. Ono yewaanidde ku LC nti basebo Ndagire namwagala nkimanyi nti tumuliko ne taata, kubanga nali neesasuza taata oyo okunjagalira omukazi mu biseera ebyayita. Taata atambulira eyo mu underground mu myaka emitototo, era mu kusaatuuka mu myaka egyayita bw'atyo akwata mutabani we mu kirevu. Kati mu kiseera ekyo n'akwata mu muwala ono gwayogerako mu kiseke. Kakati munnange omutabani naye n'anyiiga n'agamba okay, kale taata
Omutabani Walusimbi n'anyiiga n'agamba kitaawe Ssekabira nti nange lumu ndi kikukola munnange ssentebe w'ekyalo Haruna akamya Ssaalongo ensonga zaamulemye n'azongerayo ku poliisi ng'agamba nti LC ensonga zigisusseeko mugende ku poliisi muyinza okutuuka okwetta omusango kwegamba kwabadde kwesasuza munnange ndagire alumiriza Walusimbi okumukozesa bwe yamuyita mu nnyumba n'amukwata obulago era nti munnange yagezaako okwirwanako naye n'amusinza amaanyi ayongeddeko nti yasirika ng'atya bba okumugoba ng'atya bba Ssekabira kitaata wa myaka 5 olwo munnange ye bba wandagire kati olwo atya nti taata ayinza okumugoba oluvannyuma lw'omutabani Walusimbi okubeera nti amukase akaboozi kati ye Walusimbi agamba nti teyamukaka mukwano wabula baatuula bulungi ne bakkaanya nti bwayase anyooke bane bagamba nti okay go kanyooke era bwayase n'akola ki n'anyooka kati ekibuuzibwa nti taata yabitegeera atya yamala kulaba nga Walusimbi alemeddeko nga Ndagira naye ayeesesaasesa oba just nti Ndagira asazeewo abyegaane bwegaanyi kuba tayagala bufumbo kumufa